kigambo kusaba Allah kubanga ibada gyetugendamu ebifo byayo ebisinga obungi bitambulira ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Atujjako tutunuulira edduwa eyanukulwa eteekeddwa kubaamu biki ebiteekeddwa okuba mu dduwa eyanukulwa era edduwa Allah zayanukula. Ku nsonga entujja kutunuulira ensonga zijja kuba nnya. Ekisooka obulungi bw'okusaba Allah. Ekyokubiri tutunuulire obukwakkulizo obukkirizisa edduwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu tujja kutunuulira adabi dduwa, empisa z'omuntu asaba yandyeyisizza atya. Ekisembayo tujja kuba tukoona ku awqat ijabati dduwa, ebiseera Allah mwayanukulira edduwa. Ate okusooka kwa byonna ekigambo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala yemu ku ibada esinga okwagalwa gyali. Teri mulimu gwonna gwokola mu mirimu gye tukola mu Busiraamu okuggyako nga munda mu gwo mulimu okusaba Allah. Era gwe mulimu ogukusobola okukusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kusaba Allah. Allah yatugamba mu Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yagamba omulezi wammwe munsabe njabbanukula, munsabe njabbanukula. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, abantu abo abeekuluntaza ne baba nga tebaagala kunsaba, sayadkhuluna jahannam dakhirin, bajja kuyingira jahannam nga baswavu. Bw'otasaba Allah ne weekuluntaza mu mbeera y'omusaba, Allah akusunguwalira. Mu bimu ku bigambo Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byagamba nti man lam yas'alillah yaghdabu alayhi, omuntu bw'otasaba Allah, Allah akusunguwalira. Bw'otamusaba Allah akola ki? Akusunguwalira. Mukyo nti kigambo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala omubaka sallallahu alaihi wasallam yakifunza n'atugamba nti ad-du'a'u huwa li'ibada. Okusaba Allah kye bayita okusinza. Okusaba Allah kye bayita ki? Okusinza Allah. Ekitegeeza ti ra'sul ibadat, omutwe gwa ibadati zonna ezikolebwa abaddu. Ekigendwa kya ibadati zonna ezikolebwa abaddu kuba kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tetuteekeddwa kubanga ibada eno tugigayalirira era nga tetugiwa budde. Ekyokubiri, ad-du'a, kigambo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala yaruddu anka al-masa'ib qabla wuqu'iha. Buli lwosaba Allah subhanahu wa ta'ala abaako emitawaana gyakutaasa nga teginnatuukawo, abaako ebizibu byakutaasa nga tebinnatuuka. Oba oliawo byandibadde bikutuukako, naye olw'okulaba nga omusaba nnyo, omulemerako nnyo, n'awugula ebizibu ebimu n'abikuggyako. Olw'okubanga yatukweka bingi, tosobola kumanya nti alina kyakutaasizza oba alina kyakuyambye. Abamu tukitwala nti embeera bwetyo bwetubadde eteekeddwa okuba, naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yaruddu alqada illa ad-du'a. Teri kizisaayo
kusalawo kwa Allah okujjako okusaba. Teri kikyusa mu kugera kwa Allah okujjako edduwaayo esobola okukyusaamu. Allah n'akyusa mu mbeera olw'obunyiikivu bw'otadde mu kumusaba n'abanga akutaasa ebizibu oba olya byandibadde bikutuukako. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min muslimin yad'u Allah, teri musiraamu yenna asaba Allah bida'watin, n'obaka edduwa yonna gy'omusabye ng'edduwa eno teriimu bino, laysa bi ithmin wala qati'a, edduwayo nga kyosabye tekiriimu byakufunyisa musango oba kutula luganda, okujjako nga illa a'taahu Allah ihda thalath, buli lwowanika emikono bwoti akasa nti Allah agenda kuwa ekimu ku bisatu. Ekimu ku bimeka? Ekisooka, imma an yu'ajjila lahu da'watah, ekisooka kwe kubanga Allah agenda kwanguyiriza okudda mu bwangu ekyomusabye ku ssaawa eyo agenda kwanukula akikuwe, oba an yaddakhiraha lahu fil akhirah, oba kyomusabye ekyo naga nti naali kikuwadde ku nsi naye katukikuterekere ku akhira, katukikuterekere olikisangawa ku nkomerero. Ekyokusatu, wa imma an yadfa anhu su'an mithluha, oba Allah tabaraka wa ta'ala ng'alina ekibi kyakugjeeko ekibadde kigenda okutuukawo ekijja mu dduwa gy'osabye. Bw'obadde olina kyoyagala mu mutima gwo n'agamba laba asabye kino naye katusooke tujjewo kino, kati ezo nteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala ahyanan oba tuba tetuzimanyi ffe. Kyobala abasahaba byamugamba nti idhan nukfir, bwe kibanga bwe kityo bwe kiri ffe katuyitirize okusaba Allah. Nabbi n'amugamba nti Allahu akthar, naye nga gwosaba ayina bingi tosobola bimumalako, gwosaba ayina bingi. Ekyokusatu mu bulungi bw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, anna ad-du'a yaj'aluka 'inda Allahi karima. Bw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akufuula wa kitiibwa gyali, ofuuka wa kitiibwa. Bw'oba onoonya kitiibwa, bw'oba onoonya kuba wa bbeeyi mu nsi ne ku akhira, yinjiwaza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, laysa shay'un akramu ala Allah min ad-du'a, teri kintu kisobola kufuula wa kitiibwa eri Allah nga kusaba. Teri kintu kisobola kufuula wa kitiibwa mu maaso ga Allah ng'okukola ki? Ad-du'a sababu min asbabi al-maghfira, okusaba Allah nsonga kuzimu ku nsonga ezikusonyiisa. Allah yennyini yagamba mu hadithi al-Qudsi, ya ibna Adam, akowoola ki? Gwe mwana Adamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ebbanga ly'onaamala ng'onsaba ate ng'onninamu essuubi, ghafartu laka wala ubali, nja kukusonyiwa nga sifuddeeyo. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananu as-samaa, mwana Adamu, ebyonoono bino bwe bibanga bituuka waggulu eri ku ggulu, naye n'onsaba okukusonyiwa, nja kukusonyiwa. Ekikulu kola ki? Kumusaba. Gwe bonna nsaba okukusonyiwa, nja kukusonyiwa ate nga sifuddeeyo. N'atuuka n'okugamba
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أو كما قال الله عز وجل. Nagamba nti ne bojja n'ensobi nga nnyingi zijjuza ensi naye n'obanga tewangattako, ekyokungattako nga tokirina, ndi mweteefuteefu okuleeta ebijjuza ensi eno nga kusonyiwa. Ebyo byonna bigambo bya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abitunyumiza nga abijja ku Allah tabaraka wa taala. Kati okusaba Allah subhanahu wa taala kuyina ebirungi bingi. Kakati bw'oba oyagala okusaba Allah ad-du'a al-maqbula, edduwa ekkiriziddwa mu maaso ga Allah, buno bwe bukwakkulizo obulina okutunuulirwa. Shurut qabuli ad-du'a, obukwakkulizo obusinziirwako okwanukulwa ki? Assalamu alaikum. Obukwakkulizo obukola ki? Allah okwanukula ad-du'a. Bangi basaba era teri atasaba. Bangi abasaba Allah subhanahu wa ta'ala, bangi abasaba bitali Allah, kubanga ekyo kyatutonderwamu nti oteekeddwa okusaba. Ekyo kyatutonderwamu. Ne bw'obanga ensi eno yonna gw'ogirina, buli kintu kyonna kikuli mu butonde bwo, tolina okubaako gw'osaba. Kati abantu abamu bakola ensobi ne batamanya ani ateekeddwa kusabwa. Nabwe kityo nti bw'oba oyagala kuba nti oyanukulwa okusaba kwo, ekisooka kya byonna bakiyita al-ikhlas. Allah agamba nti fad'u Allaha mukhlisina lahu ddin. Bwe muba musaba munsabe nga mukakasa musaba nze nzekka. Okusaba Allah ng'okakasa nti Allah yekka gw'okola ki? Kitegeeza kutereeza nniyayo ng'oyolekera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, n'okuba mu mutima gwo ng'okakasa nti ono gwe nsaba obusobozi abulina. Waliwo abasaba Allah agamba naye kino kye musaba tekiibe kinene, n'obuusabuusa mu kyosaba Allah ng'olowooza nti kinene ku Allah. Teriyo kinene ku Allah. Kakasa kasita okifulumya ku lulimi lwo kamwako, kakasa nti kye musabye kiri mu busobozi bwe okukola ki? Okukimpa oba okinkolera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, okusaba Allah ng'omutima gwo guli ku dduwa yo gy'osaba, kitwandiise istihdar alqalb athna'i ad-du'a. Kakasa nti bw'oba osaba Allah omutima gwo guli mu ki? Guli mu dduwa gy'osaba. Kikyotegeeza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ebirowoozo byo biri ku ye. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'otunudde mu TV bwoti naye ng'osaba Allah bw'olaba obuzannyo, ebirowoozo biba ku ye. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'okutte essimu eno bw'olaba bigenda mu maaso, omutima gwo guba ku ye. Nabbi kyatugamba sallallahu alaihi wasallam, yatugamba owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Sabanga Allah ng'okakasa nti agenda kunnyanukula. Wa'lamu, na kino mukimanye, anna Allaha la yastajibu du'a min qalbin ghafirin lahi. Kino kyo mubenga mukimanyi nti Allah tayanukula dduwa ya muntu asaba nga mugayaavu. Ekyokubiri, ng'ali mu muzannyo. Kikyotegeeza mujja kutuuka mu Arafa, kaseera ka kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga muli ku birala nnyo.
bano batudde mu kunyumya, bwasabayo kimu nanyumya noono, nasabayo bibiri nanyumya nooli, nasaba nadda ku simu, nadda ku byokulya, nadda ku byaki, ng'obuukabuuka totebenkedde. bwe kiba kiseera kyakusaba kifuule nga kyakukola ki kyakusaba Allah subhanahu wa ta'ala, ngaera bwe twakiraba ti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu biseera by'okusaba Allah ng'aba ebirowoozo byonna bitaddeko oyo gwasaba. bwe yali mu Arafa, bwe yali e Mina, bwe yali e Muzdalifa, bwe yali mu kkuba ebiwaji, eyo yonna tusabirayo eyo, naye ebirowoozo nga biri ku ki? Ekirala, akili alhalal, kubimu kubifuula edduwa okwanukulwa, ebyokulya byo nga biri ki? Biri halali, tebiri haramu. buli lwobanga oyagala Allah kwanukule, kakasa nti n'ebyolya biki? Birungi, biri halali. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina gwe yanyumyako naga nti omuntu ayinza okubanga yutiru safar, atambudde mu lugendo luwanvu nnyo, ash'atha aghbar, yenna n'obudde obusanirira enviiri tabulina, yenna ajjudde enfuufu, naye nga yamuddu yadaihi ila samaa, awanika emikono gye waggulu naga nti ya rab ya rab, akowola Allah, naye nga mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajaba lah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu awonise emikono, embeera egyayogereddeko yembeera omuntu singa oba ogibaddeko buterevu Allah bakwanukula. Toyina budde busanirira, wenna ogubye, wenna kwegamba edduniya olinga agivuddeko, akakaseera bwosabiramu Allah akwanukula. Naye kati oyinza okubanga oli mu kaseera akafaananako ngaako, kubanga bahaji tulina ennaku 3, ezo ennaku Allah bwakusaasira n'oziyitako hijja eba ewedde. Tegeka nnaku mmeka? Olunaku olusooka olunaku olw'omunaana, olunaku olwokubiri olunaku olw'omwenda, olwokusatu olunaku olw'ekkumi. Ezo ennaku kasita oziyitamu hijja oba ogimaze. Tegerekeka ze ennaku ezisinga okuba ki? Enzibu mu mikolo gya hijja. Era Allah bwakusaasira n'oyitamu ezo ennaku, ebisigadde oba alhamdulillah. Tegerekeka oba nabwe kityo obudde obunaaba biki, ojja kusanga nga ebintu byonna si byangu. Kyobulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala ezo ennaku zonna ezoogerwako, ennaku za hijja twabaga ziri mmeka kozi? Abajjukira wangi hijja yonna etwala ennaku mmeka? Wangi mulaba tayib, hijja yonna etwala ennaku 6, kitwale nti wiiki namba nga 8 nga 9 nga 10 11 12 13, zennaku mmeka? Emikolo gyonna gitambulira mu ezi ennaku, naye ennaku ezisinga okuba enzibu zennaku emmeka? 3. Zetagisa obugumiikiriza, zetagisa ki, era nga bebajja obbannyonnyola eyo tetutambula na bibaaga, toweeka bisawo. Ebisawo tebyetagisa, kitegerekeka, tetetagisa bisawo, tetetagisa ki. Era bwe tulaba tutuuse eyo mu bifo ebyo, ojja kusanga nga bawandiiseeko, bakulaga ekifaananyi kya haji aweesa ensawo, ne bakisazaamu bwe bati haji toweeka ki, ne bakulaga nga ayambadde ihiraami ye talina kyonna kyakutte, ne batiikinga bwotyo bwolina okuba
kubanga ensawo ejja kutuuka ekiseera ekole ki abantegerekeka. Ensawo osobola okubanga otaddemu kilo 2 katugeze mathalan tugenda ku kiwagi oweesa ensawo yo erimu kilo meka naye gyokoma okweyongerayo mu lugendo ne kilo gye zikoma okweyongeramu oba mukitegedde ogenda okulaba nga ezibadde 2 owulira nga oweesa 3 gyotuukira mu kkuba ekiwagi nga ziri kilo meka ofundikira ogamba nti ensawo nze nagiguze n'ebirimu byange kangisuule olaba oyonoona emaaliyo kyegerekeka. Ensonga lwaki bajja banyonyola nti n'engoye zetugenda nazo eyo engoye tuzibale tusitula migugu mingi kutambula genda Arafa Mina wabijja kumenya kitegerekeka. Kati mbufunze nti omuntu abe munaku ezeeze ezogeddwako omuntu abaddugala era mizoyambadde zonna ziddugala buli kintu kyonna olaba nga kiddugala abakyala makeup tejja kuba teri kizigo teri ki byonna mujja kuba mubirese mwezi ennaku oba ntegerekeka. Kiba nti Allah subhanahu wa ta'ala akugamba mu Qur'ani thumma liyaqdhu tafathahum oluvannyuma nga mubimaliriza ebyo mwenaazeeko ekko lyonna lye mubadde mulina kitegereka kubanga Muzdalifa musula muki musula wansi awo musenyu gwammwe mubuuze abagendayo bajja babuulira naye ate temutya nnyo kitegerekeka. Ate ze ennaku 6 zonna muba mu ddungu muzitegedde bulungi. Kati mukyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omuntu osobola okubanga oli mu kifaananyi ekyo ekimu ku bifaananyi Allah mayanukulira edduwa naye obuzibu bw'obanga byolya biri haramu byonywa biri haramu ogimukidde ku haramu Nabbi yabuuza nti gwosuubira Allah akwanukula atya asinzire ku kyo kwanukula. Mu kyo tubagambye akakwakulizo k'okusaba Allah tulina okukakasa nga tulidde ki halali haramu. Barakallahu fikum. Akakwakuliza k'okuna alla yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Kakasa nti edduwa gy'osaba tekufunyisa musangaate edduwa gy'osaba nga tekufunyisa ki oba edduwa gy'osaba nga tosaba Allah ate kuwa haramu oba qati'ati rahim ng'osaba kutula luganda. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam yustajabu lil abd ayanukulwa omuntu ma lam yad'u bi ithmin ebbanga lyamalanga tasabye zambi eryeriwa noga nti Allah nkusaba okkirize omusajja onsobola omubba omukyalo onsobola omunyaga kusaba Allah omuwugule okusaba amazambi ebintu ebifaanana bwe bityo. Nabbi yagala nti ebyo Allah tabyagala. Oba qati'atu rahim osaba Allah subhanahu wa ta'ala kutulawo oluganda noga Allah kentuuse ku nnyumba yo wano ya Allah muganda wange oyo yannakuwaza nanyiiza naye kennyingidde ku nnyumba yo wano nkusaba Allah omunsasulire ekimujyamu. Lwaki osaba eddoozi zifaanana bwe zityo? Oba mujja wange nsaba Allah osseewo wakati awo oba kyonna kyoba otaddewo edduweze zirimu okusabira bannaffe ebibi tulina okwefuga tuleme kukola ki. Ate bwe oyagala Allah akwanukule musabire bulungi kubanga omuntu bw'omusabira obulungi Allah agamba nti atuma malayika nejja neega nti walaka mithlu. Allah ono kyasabidde oli kimuwe kyasabidde oli kola ki. Twebegendereza nnyo mu kusaba edduwa
obutasabira bannaffe edduwa ki ne bwaba yakola ki twebegenderese. Kale bw'oba osabye nga yakunyiiza nnyo gamba Allah musasule ekikola ki Allah yamanye ekimujamu naye ate gwe ojja kusaba ekisingawo. Oyinza okuga nti ya Allah nsaba omusaanyeewo naye nga mubutuufu teyeetaaga kusaanyaawo. Okitegedde? Ya Allah nkusaba oba omuwa ekirwadde kimulumira emyaka. Kyosabye kisoboka nebbanga lyanamala nga abonaabona atawaana golooza naye abatasaba. Segerekeka Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali ne mukyala we Aisha. Kati bali batambula mu safari, Aisha ne kiresi ne jeebu ne bagimubbako nebula, tukozese olulimi olwo. Bwebula Nabbi n'agamba nti, Aisha agamba nti nsaba Allah omuntu anzibyeko ekiresi yange eno amusuule eddalu. Amusuule ki? Nabbi aga Aisha obadde ki? Bw'anaamusuula eddalu, bw'anaakuba abantu amayinja abatalina musango, goloza oba tofunamu? Bw'anaakuba abantu amayinja gw'osabidde Allah amusuule ki? Allah mukwata mpola, ayagala abakwata mpola. Inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah mukwata mpola, ayagala abantu abakwata empola ensonga zaabwe. Wama kana rifqu fi shay'in illa zana. Obukwata mpola tebusobola kuba mu nsonga yonna okujjako nga bugirungiya. Wama nuzi'a min shay. Obukwata mpola kasabujjibwa mu kintu wallahi kyonooneka. Ebigambo byani tukijje ku kigambo ekigamba bwe tuba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukakasenga tetusabira bannaffe edduwa ki newankubadde nga otuuse mu bifo ebyebbeeyi, ebifo Allah mayanukulira, kakasa nti edduwa zosabira banno nnungi. Wazinga nyimiriddemu kawo katono, waliwo bannaffe abatutuma bw'oba otuuse ku Kaaba nange nteekaako mu dduwa, nange nsabirako Allah. Okitegeera? Mbegayiridde abantu abo banootinge, bawandiike ku kataboko. Bw'oba okwata nnyo alhamdulillah, naye wandibadde okola ki? Lwaki? Wangi? Tukwewaza okudda wano e Uganda utandikire mu kulimba. Nakutuma edduwa, nakussaamu, nakusabira, naye nga wallahi tewamussaamu. Ate nga ne Allah akimanyi nti tewamussaamu. Waliwo edduwa ng'oli akutumye, ne wabaawo edduwa z'ogenda okugatta awamu. Allah buli muntu yenna muwe birungi. Allah buli yenna gwe nninako oluganda, gwe nninako omukwano gwawe, gwe nnina bonna. Okitegedde? Abo bali awo, naye kakasa nti ono akutumye eyo okola ki? Bw'oba tojja gituusa mugambe eyo edduwa gireke, kyontumye sijja kisobola. Oba bw'oliba okomyewo omutegeeze nti wallahi nakwerabira, saakussa mu ki? Oba mukategedde bulungi? Tujja kubuuza oluvannyuma kanootinge wabbali. Kaakati tulina okukakasa nti betusabira bannaffe tubasabira edduwa ennungi. Ekyokutaanu mu bukwakkulizo bw'okusaba, adam al-i'tida fi ddua, obutakola bulumbaganyi mu kusaba Allah. Allah tayagala buki? Bulumbaganyi. Yatugamba Allah mu surati Araf 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbu almu'tadin. Allah agamba nti musabe omulezi wammwe nga muli bawombeefu
wa khufiya sikulekana kusitula amaloboozi. innahu la yuhibbu almu'tadin, mazima Allah tayagala baki balumbaganyi. bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli wekka tekikwetagisa kusitula ki maloboozi. nositudde we mujja biraba ku Kaaba bingi, mujja biraba ono naleekaana alowooza gwasaba oba ali mumayiro mmeka tajja muwulira. Allah ayagala nnyo edduwaayo ng'eri wakati, kiri wakati wonaki. era nabbi sallallahu alaihi wasallam bangi beyawulira basahaba nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala naye nga ali wala, naye nga omuddu asaba wali, naye nga abasigaddeyo tebamanyi nti asaba. nabbi naga nti oyo Allah amuwadde byayagala, amuwadde byakola ki. lwaki? maloboozi gabadde makakkamu, mboozi ebadde wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala. era nammwe kyembagamba nti bwoba osaba Allah oluusi weeyogereko, siga ntamanyi mbeerayo, naye obanga ayogera ne mukwano gwo, obanga ayogera ne Allah nga mukwano gwo gonnyonnyola nti Allah omumanyi, ebinkwatako byonna obimanyi, teri mbeera ekwekwekako mu maaso go. nina ekizibu kino okimanyi, kiri wakati wange naawe. saba Allah kyentaasa. nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde lyange, nkusaba Allah olirongoose, ekiri wakati wo ne Allah mwegayirire. rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah fuula abaana bange abakutegeera, abaana bange bayite mu bulamu buno obwensi, mu bulamu obulungi, bayite mu kugezesebwa kw'ensi, bayite byonna nga gwosaba Allahu tabaraka wa ta'ala. oba ntegerekeka? kati bwe tuba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, wesse mu dduwa okusooka osabire abakuliraanyi. tegerekeka? abakuliraanyi bategerekeka? nam ab'eŋŋanda zo base mu dduwa. omwami sabira mukyalawo, osabire bakadde bo, osabire abaana bo, osabire n'abo bonna Allah be yajjulira okubajja mu duniya, bonna obasabire. abakyala musabire abaana, musabire babba bammwe, musabire baani, bonna boolaba musse mu ddwa. innahu la yuhibbu almu'tadin, Allah tayagala balumbaganyi mu dduwa. obulumbaganyi mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala bujjira mu mbeera ez'enjawulo. ekisooka, okusaba Allah ng'omussaako obukwakkulizo. obukwakkulizo bwe buliwa? ebiseera ebimu obukwakkulizo okola obulumbaganyi taaratan bisuali muharram, okusaba Allah nga kyomusaba kiri haramu. Allah bwenzira Uganda kusaba mpa obusobozi, ennaku zino bizinesi y'ebbaala erimu sente, ompa obusobozi nange nkoleki ndyenenya oluvannyuma, naye nga ezo sente nzifunye. tusaba Allah kintu kiri haramu ng'okiraba kiri haramu. ekyokubiri, wataratan yakun bi an yas'ala Allah ma yunafi hikmatih, oba okubanga osaba Allah nga kyomusaba kyawukana n'enkola ye. waliwo enkola ya Allah emanyikiddwa nga ki? ng'oli bw'anaasaba Allah, Allah nkusaba ompangaze paka yawm al-qiyama. osaba Allah akuwangaze paka yawm al-qiyama. ebyo tobisaba. saba Allah akuwangaza obulamu obulungi, bw'aba atuusizza ekiseera ekikujja mu duniya akujjemu ng'oli mukkiriza. wala tamutunna illa wa antum. saba Allah nti bw'oba otuusizza essaawa enzija mu duniya ntwala nga ndi musiraamu. kati okukola obulumbaganyi okusaba Allah ekintu ky'omanyi obulungi nti ekitakikola,
sigala takisobola naye hikima ye enteekateeka za Allah bwezito bwezifaanana. Oba oli okusaba Allah namugamba nti Allah nkusaba kentuuse ku kaaba wano ompangaaza obulamu nga siriddamu kulya mmere, oba buyita bulumbaganyi mu dduwa. Tokola bulumbaganyi ng'osabaani Allah subhanahu wa ta'ala. Mwe mulina okubanga ossaako obukwakkulizo. Allah ennaku z'omwezi bweziti nkusaba onjanukula edduwa yange eno, ennaku z'omwezi ozimuteeredde nako. Nkusaba Allah kireme kusukka mwezi guno. Tomussaako gwe bukwakkulizo. Ye yamanyi wajja kikuweera, yamanyi ebiseera kye bisinga okuba ebirungi. Oba ntegerekeka. Tetukola bulumbaganyi mu kusabaani nga tumussaako obukwakkulizo, nga abamu ku basahaba bawulira batabanyi baye nga basaba Allah, ya Allah, ayi Allah tukusaba ejjana eyo nga yakala njeru ng'ezimbiddwa mu bisenge byonna golodi. Ya Allah tukusaba ejjana ng'emiryango gyayo mutawaana ki? Gw'okumanya ku yiri muyo okyegedde. Tosobola gigeraganya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Byosaba si birungi. Gwesaba Allah akuwa ekisinga okuba ki? Ekirungi. Wakati ojja kusaba Allah akuwa ejjana eriko oluggi lwa golodi, gw'otwala luggi lwewammwe. Oba ntegerekeka nga si lulungi. Namugamba obanga osaba Allah gwe musabe ejjana kiggwe. Allahumma inni asaluka aljanna, oba Allahumma inni asaluka firdaus al-a'la. Kusaba firdaus, kusaba jana naye temuli kumussaako buki? Nkusaba Allah ontaasa omuliro ogulimu enku, ogulimu abiki, ogulimu biki, ebyo tonnyonnyola, tebikwetaagisa. Gusaba Allah akutaase ki? Ekirala olwakadde katutambuze kalabika kadduka. Mu bukwakkulizo bw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Bw'olaba munno akoze ensobi mutereeze, akoze ekirungi okumulagira okukola ekirungi, ebyo ebimu ku Allah kwasinziira okukola ki? Okutwanukula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira Allah awaniridde omwoyo gwange mu mikono gye, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar. Basiraamu muteekeddwa okulagira bannammwe okukola obulungi n'obbaziyiza ebintu ebibi. Oba si ekyo kijja kutuuka ekiseera Allah abaseeko ekibonerezo, thumma tad'uunahu fala yastajibu lakum, mumusabe nga takola ki? Nga tabaanukula. Ati bw'olaba ensobi gitereeze, naye muntereeze singa okuba ennungi. Akakwakkulizo ak'omusanvu ndowooza katuba tukomako ku bukwakkulizo, adam istibta'i al-ijaba. Kitegeeza ki? Omuntu obutapapiriza kuba nti oyanukulwa, oyagala nnyo bakwanukule mu bwangu. Oba mukitegedde? Nabbi yatugamba yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ayanukulwa omu ku mmwe ebbanga lyamala nga takoze eki? Tapapiriza. Okupapiriza kwe kuliwa? Yaqulu da'awtu rabbi da'awtu falam yastajibu li, nsabye naye tannakola ki? Ekyo kigambo omusiraamu si kirungi kyogera. Nsabye Allah naye tannannyanukula. Gwani agamba tannakwanukula? Okusinziira ku nnyanukula ze twogedde waggulu eri, ayinza okuba nga yakwanukula dda naye nga gotomanyi nti yakwanukula, naye okimutaddeko nti takola ki? Ekyo kigambo si kirungi kubanga tukikozesa nti nsabye Allah naye tannakola ki? Ekyo musiraamu takyogera kubanga ennyanukula ya Allah subhanahu wa ta'ala tetugimanyi. Tutwale bino adabi dua, empisa z'okukola ki? Z'okusaba mu bufunze. Akadde ekisooka bw'oba osaba Allah kakasa kyandibadde kirungi n'ofuna alwudu. Musiraamu kiba kirungi n'afuna ki? Kiba kirungi n'ofuna wudu.
obujulizi tetujja buleeta olwakadde. Ekyokubiri istiqbaalu alqibla, bwe tuba tusaba Allah twolekerawa mu qibla. Ekyokusatu atadarru, okulaga obugonvu n'okkendeeza ku ddoboozi, obutasitula ki tasitula ki maloboozi waggulu. Ekyo Allah nakyo kitugamba ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya. Era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eri mu sahihain eyabi Musa ga nti rafa'a annaasu aswaatahum biddua, abantu basitula amaloboozi nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'abaga nti ya ayuha nnaasu irba'u ala anfusikum, kyategeeza nti mulumirirwe emyoyo gyammwe, nga temwekaluubiriza nakusitula ki. Fa innakum la tad'uuna asamman wala ghaiba, gwe musaba si kiggala ate era gwe musaba sigga ntaliiwo. Inna alladhi tad'uunahu sami'un qarib, gwe musaba akola ki ate nga abali kumpi. Era bw'osaba Allah subhanahu wa ta'ala si tteeka nti olina okusitula eki amaloboozi. Abantu basitula amaloboozi nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala, kitali kirungi. Rafu al-yadayn, ekyokuna bwe tuba tusaba Allah tuwanika ku ki? Tuwanika ku mikono ng'osaba Allah. Nabbi yagamba nti inna rabbakum hayyun karim, Allah wansonyi ate wakitiibwa. Yastahi, akwatibwa ensonyi ku muntu awanisa ki? Emikono gye okubanga amusaba. Fayaruddahuma sifra, nossa emikono nga talina kyakuwadde ng'osabye omugagga, Allah kimukwasa ensonyi Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kuwanika emikono tugiwanika mu mbeera nga ssatu. Ekisooka waliwo okukozesa olugalo. Mwali mugirabyeko eddwa? Tuwanika ki? Tusabisa ki? Lugalo lwaffe luno nalwo lusaba sababa oba baluyita as-sabbaha, olutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Muhammadi hadithi Abi Huraira ga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita ku musiramu ng'asabisa engalo bbiri, ya Allah ya Allah. Awanisa engalo mmeka? Nabbi namugamba ahid kamu kozesa kamu. Kitegereka ekati osobola okukozesa olugalo olwo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, ndoza ku lunaku olw'ejjuma mutera okulaba khatib asoma khutuba, bw'aba akomekereza khutuba ye awanika ki? Awanika emikono? Nedda. Allahumma azzil islam wal muslimin, akozesa ki? Lugalo. Nennabbi yakozesanga mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala naddala ku jjuma. Embeera ey'okubiri rafu al-yadayn, okuwanika emikono gyo gyombi noddira kuno kwe kungulu kw'ebibatu, si bwe kiri, n'obanga obyolesezza mu qibla. Mukitegedde ensaba yeeruwa? Ani atugerezaamu? Si kugisa wansi wabula ebibatu bitunudde mu ki? Kungulu kw'ebibatu nga bitunudde mu ki? Mu qibla. Kutegerekeka? Wala yujawizu bihima ra'sahu, ate era toteekeddwa kugiwanika ne gisinga mutwe gwo buwanvu. Mugitegedde? Paka waggulu? Nedda. Oba wano koma wano mu maaso ng'obitunuddemu. Embeera ey'okusatu mu kuwanika emikono ye muntu okuwanika emikono noddira kungulu kw'ebibatu nga bye bitunudde waggulu.
eyo mwali mugirabyeko eyo edduwa ekolebwa ddi eyo na si mukunuutu mu dduwa y'enkuba bwe tuba tusaba allah kutonyesa nkuba bwetyo bwe tuwanika emikono allah enkuba bwetyo bwe tukola duau listisqa. Ebiseera ebimu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga mu hijja lusi yawanikiranga ddala emikono hatta yura bayad ibtaihi, osobola okulaba mu nkwawa ze sallallahu alaihi wasallam olwa kuwanika emikono. Kati okuwanika emikono ebiseera ebisinga kiba kiraga buzito bwa nsonga gyoyanjula mu maaso ge. Oba ntegerekese? Ekirala kyetulina okutunuulira empisa ey'okumeka wangi ey'okutaano, bw'oba osaba allah an yabda bihamdillah, sooka otendereze ku allah. Okutendereza allah oyinza obutakumanya kuli okokumusuuta akola kisi, kale somawo alhamdu, kubanga naye ejjudde kusuuta allah nakutendereza allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin. awo wonna oba otenderezani, oba otendereza allah, oba osuuta allah subhanahu wataala, kireete mu mbeera ey'okutendereza allah, okusuuta allah. bw'oba osaba allah tomusaba butereevu, totuukira ku nsonga. Okitegedde? Ewa allah tatuukira ku ki? Sooka omutenderezeeko, allahumma laka alhamdu kullu, bw'oba obisobola, walaka shukuru kullu, wabiyadika alamru kullu, alaniyatuhu wa sirru. Ebyo byonna byonna bireetebwa mu mbeera ya kusuutaani. Kati oyinza okuba nga tobisobola mu Luwarabu, oyinza omusuuta mu lulimi lwotegeera obulungi. allah gwe wantonda, allah gwe nannyini matenda amalungi, allah gwe yatonda eggulu n'ensi. Ebyo byonna byonna oba otendaani allah n'otonda buli kyonna ekiri ku duniya kuno, omulaga nti byonna bibyo, byonna gwe obiinako obusobozi. Oluvannyuma osseewo kyokola ki? Kyoyagala insha allahu taala. Bwe tumala okutendereza allah wathana alayhi, assalatu ala nabiyi, tuzzaako kusaaliraani? Tuzzaako kusaalira nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sahaba atugamba ibn Mas'ud, kuntu usalli wa nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakari wa Umar ma'ahu, nali nsaala nenga nabbi atudde wali ne Abu Bakari ne Umaru nga balina batudde. Kakati bwe namala okusaala nentandika okutendereza allah, oluvannyuma nensaalira nabbi muhammadi, oluvannyuma nenesabira nabbi sallallahu alaihi wasallam aga nti sal tu'ta, sal tu'ta. Kati saba allah agenda kuwa, saba kyonna kyoyagala agenda kikuwa. Lwaki? Yasooka kutenderezaani, nazzaako okusaaliraani. Mukitegedde? Kati bw'okola ebyo bibiri, oluvannyuma ssaawa edduwa eyo gyoyagala insha allahu taala. Waliwo omulala gwe yalaba teyasaalira nabbi, teyakola ki? Ye bwe yatuukanga rabbana atina fi dunya wa fil akhirati wa qina adhaban nar, nabbi naga nti ono apapye. Si bwe batyo basaba allah. Bw'oba osaba allah sooka omutendereze, faliyabda bitahmidillah, sooka otendereze allah, thumma liyusalli ala nabi, oluvannyuma osaalire, thumma liyad'u bima shaa, oluvannyuma osabe byonna byeyagala. Empisa ey'omukaaga, bw'oba osaba allah subhanahu wa ta'ala, kakasa, olina okukakasa oba obumalirivu, oleme kussaamu kigambo kya insha allah. Bw'oba osaba allah tetussaamu kigambo ki? Allah nkusaba otuzeeyo Uganda insha allah,
Allah nkusaba okkirize byonna bye tukusabidde wano insha Allah. Insha Allah wano tekyogerwa oba ntegerekeka, wano tekikola ki kiringa bona sinkana omusiraamu nagamba nsaba Allah akuwa obulamu obulungi naga insha Allah. Kiba kitegeeza ki? Bw'aba ayagala. Nedda togamba Allah bw'aba ayagala. Kitegedde bw'akusabira nsaba Allah akuwa obulamu obulungi ddamu nti amin, Allah akkiriza. So tetussaamu ki? Insha Allah. Insha Allah takolawo kubanga Allah takakibwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugamba. Ekisembayo ku nsonga eyo tikirari da'wa thalatha. Kakasa nti edduwa gy'osaba ogiddamu emirundi emeka n'okgenda waggulu. Kyosaba Allah kakasa nga okisaba Allah emirundi egisukkamu emeka. Bw'atyo bwe yakolanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba atugamba nti kana idha da'a thalatha. Bwe yasabanga ng'asaba emirundi emeka? Emirundi esatu. Bw'atyo bwe yakolanga Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukkirize kyetubadde twogeddeko ekyokumeka? Nedda. Ensonga yokusatu gyetubadde tubagala gyetugenda okwogerako awqat ijabati dua, ebiseera Allah mwayanukulira ki? Olwakadde ndoza tubireko ebyo. Ekisooka kati kikoneko bukonyi jawfu layl, matumbi budde ekiro, ekiseera Allah akola ki? Ayanukuliramu edduwa. Ekiseera ekyokubiri waliwo essaawa mu lunaku lw'ejjuma, saatun aljumaa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waliwo akadde mu lunaku olw'ejjuma Allah mwayanukulira ki? Nga senga akadde ako kakusanga olina kyosaba Allah akikuwa, naye kabaawo ddi? Naku lwaki? Kasangibwa ddi akaseera? Kabaawo ddi? Naku olw'ejjuma kabaawo ddi? Oluvannyuma lwa asiri, nga mumaze okusaala asiri lwe kabaawo akadde ako. Ate kaba katono nnyo, siga nti essaawa nnamba. Kitegerekeka kati Allah bakusaasidde. Nabbi yagamba nti faltamisuha akhiru saa ba'da al-asr, mukanoonyezenga mu budde obusembayo kuluvannyuma lwa sola ya asiri awo. Mukitegedde? Ekiseera ekyokusatu omuntu asiibye oba omuntu ali mu lugendo, abo edduwa yabwe nayo kola ki? Eyanukulwa wakati w'okwaziina n'okukima esswala. Ako nako akaseera nako kakola ki? Kanukulirwamu edduwa. Akaseera akala nga oli ku sujud mu swala, obadde osaala n'ogenda ku sujud, aka kaseera nako Allah yanukulirawo. Oba ntegereka? Nabbi yagamba nti fa akthiru dua, awo yitirizanga nnyo okusaba Allah ng'oli ku sujud. Waliwo ensobi etera okukolebwa kati gikoone katono, yeyokuba nti omuntu ayinza okuba nga alina byayagala okusaba Allah nga tali mu swala n'agenda bugenzi ku sujudu butereevu. Bw'olwokuba ayagala kusaba Allah, eyo nsobi. Eyo ki? Nabbi kye yali ategeeza ng'oli mu swala munda n'otuuka ku sujudu, awo kola ki? Sabirawo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekifo ekiddirira ekisembayo addua fi majalisi dhikr, edduwa esabibwa nga mutudde nga bwe tutudde kati. Bwe nooba nga oli kuyirimuyo naye ng'olina edduwa gyoweereza ewa Allah, eyo naye yitamu. Eyo naye kola ki? Mukitegedde oba? Majalisi dhikri, mutudde muli mu ddarasa muli muki, nooba nga olina edduwa gy'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, eyo edduwa nayo eyitamu. Byonna biri ku hadith
الدعاء عند التقلب من النوم. فنيكم بس مويه شو الدعاء عند التقلب من النوم. الدوين اللي ينكروا بويش وسامبولي يشيرو نو سبا الله نايه ينكروا مجتهد. نبي قام صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل أمونتو بويش وسامبودو بويشيرو ناقمت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نا يونغرك الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر ولا حول. نعم. نبي قام ثم قال اللهم اغفر لي olwainaga nti allah nsonyiwa oba nobako kyonna kyosaba allah ustujiba lahu edduwa yekola ki eyanukulwa. wa in tawaddaa ate bwozuukuka n'ofuna wuzu n'osaala qubilat salatu esola butereevu eyitambwisi mukitegedde ekisembayo mu biseera ebyanukulwamu edduwa inda sima siyaki dik bwowulira seggwanga ngaekokkolima mukitegedde awo nawe kirungi okusabirawo allah. lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba enkoko eyo idha sami'tum aswata dik memulyanga amaloboozi gaki ekokkolima fasalu llaha min fadlih akakaseera mukeyambise musabe allah abawe mu bulungi bwe. fa innaha ra'at malakan enkoko ebeera bimalayika wali malayika eyitawo. wa idha sami'tum nahiqa alhamiri ate bwe muwulira endogo yinga ekaaba fata'awadhu billahi min ashaitan awugandi a'udhu billahi min ashaitani rrajim sitaani eba eri kumpi awo oba shaitaani eba eri kumpi awo. mu bufunze ebyo ebimu ku biseera bitwagadde okubanga tunokolayo ku biseera ebyanukulirwamu ki eddua. akatalekeka tugenda e Makka atujja genda ne Madina. ebiseera ebisinga ku Kaaba kubaako okusaalira bannaffe allah baba atutte. ebiseera ebisinga twegayiridde tutambula butambuzi tuyitirize okusaala ku swala eyo gye bayita salatul janais. ntegerekeka tutera okuwulira mujja biwulira assalatu ala al amwati yarhamukumullah. tugenda kusaalira bannaffe musituke tubasaalire allah nammwe abasaasire. tubawulira ekigambo ekyo imaamu oleeta takbiira nga naawe oleeta takbiira kubanga twali tukirabyeko ng'abamu bakubuuza nti sheekhe bwe tumala okusaala ate tuwulirayo swala endala swala ki gye babasaala. eswala eyo eba yakusaalira abantu allah babajjuludde. kitegerekeka ati kiba kirungi netwegatta mu swala enaffe netubasaalira kubanga eswala gyosaddaawo katugeze e Makka erimu emitwalo 10 abafu abo bosaalidde obafunako emitwalo emeka ate soomu okitegedde ati emitwalo n'emitwalo oligifuna ddyo gisaalirako. ne Madina nakyo bwe kitube kijja okufaanana insha allahu taala. totambula butambuzi tokola ki kubanga ebiseera ebimu bwe tuwulira ebigambo ebyo oba oyagala weyune oddeyo mu kisulo webake baluddeyo n'okusaala kaŋŋende oba ŋŋenda mu katale ŋŋenda kunoonya ngatto yange ŋŋenda kunoonya saawa ŋŋenda kunoonya masimu ŋŋenda kunoonya biki. inna sa'yakum la shatta buli omu alina ebiruubiru ebyaki ebyenjawulo naye nga tubakubiriza eswala etujettanire. eswala eyo etambula bweti
ziba takbira nnya, ziba takbira mmeka? Era tujja kuwulya imamu nga Allahu akbar, takbira eyo esooka bw'agamba nti Allahu akbar, tetusoma ddu weggulawo swala, tutandika butereevu bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin amin. Era olumala alfatiha ng'aleeta takbira ey'okubiri Allahu akbar nga tugamba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. Ajja kuleeta takbira ey'okumeka? Allahu akbar. Takbira ey'okusatu agireeta tusinziira ku muntu gwe tusaalidde, naye waliba abangi ati kyetuba tukozesa eddwa nyingi nabbi zeyayigiriza ziriawo zisukka mu mukaaga, naye osobola okukozesa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Eyo yekuŋŋaanya bonna bonna bataddemu, kitegerekeka baami bakyala baana bato baani bonna osobola okukozesa eyo insha allahu taala eba ejja kukolera bulungi. Newabaawo ezo endala Allahumma ighfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bilmaai wathalji walbard paka ku nkomerero. Ezo zonna zikola ki? Waba mukyala Allahumma ighfir laha warhamha waafiha waafu anha, tutambula na ha paka kuki? Paka ku nkomerero. Tegereka bulungi. Olajja kuŋŋamba sheekhe nga bingi ate nga bizibu, kwata ekigambo kimu Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Oyogera ebigambo bimeka? Nabyo bizibu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir, paka imamu lwana aleeta ki? Takbira ey'okumeka? Ey'okuna. Jaga Allahu akbar. Bwaleeta takbira ey'okuna tewaba dduwa yonna okujjako okutoola salaamu. Ebiseera ebisinga jagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah. Emakka baleeta salaamu emu, tolinda yakumeka? Yakubiri. Emakka era mujja kiraba salaamu ebaki? Ebeemu. Kati gojja kulinda ey'okubiri osigalewo ng'okyayimiridde ng'abantu batambula butambuzi. Tusaba Allah tuseme badde babawuliriza abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi, ate era tumusaba Allah akkirize omusomo gwaffe guno gwe tusomye atufuulire omunkomerero yaffe nga nkomerero nnungi, atuwe obuvumu n'amaanyi okusobola okuba nga tutuukiriza ibaada yaffe eno. Tusaba Allah akkirize ya rabbi. Kujjako nga waliwo ayina ekibuuzo insha allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mbuuza bwe mba ngenda okukola hijja al-ifrad nga sigenda kukola umura, nange nkakatibwako okusala ekisolo, mu kusala nzikirizibwa okwegatta ku nsolo n'abalala be tukoze nabo hijja? Omuntu ng'akoze hijja eyitibwa ifrad, ng'akoze hijja yokka temwegasseemu mukolo gwa umra, ono ye owa ifrad
bwaleeta nniya yingira mu mikolo tava mu mizizo okutuusa nga hijja ewedde. Katugeze bwe tuvaana Entebbe ne tugenda e Makka nga nnaku z'omwezi lumu, bwe tumala okwetooloola Kaaba tukoze saayi Safa Marwa, tava mu ihiraami ezo azambala paka nga 8. Kitegerekeka awo wonna asigala azambadde 8, 9, 10, awo wonna asiga akyali mu ihiraami ze. Naye ono yes tasala, takola ki? Tasala. Lwaki? Kubanga akoze mukolo gumu gwokka, temuli ki? Temuli umra, temuli umra. Yensonga lwaki yajjibwako okusala. Gwe kikusazisa mu safaari emu ekuwaddemu emikolo emeka? 2. Okoze umra n'okola ne hijja. Ensonga lwaki tugamba nti ono owa Ifrat ebisinga takola ki? Tabikola. Wamukitegedde? Bwagenda ku Kaaba mulimu bwe guba kwetoolola Kaaba, Safa, Marwa, basi kyakiwedde. Genda mu Arafa, bwava mu Arafa ajja kwetoolola Kaaba lusiibula ng'agenda. Kitegedde? Akuba ekiwaji kyakikuba. Naye ebikwatagana ne Kaaba ffe tugiddako emirundi, ye tagiddako mirundi egyo tugiddako. Ffe Kaaba tugijja tukola umura, tegerekeka, ne tukola tawaafu. Bwe tumala emikolo gya hijja ne tukomawo ne tukola tawaafu eyaki? Eya hijja. Bwe tunaaba tumaliriza nga tusiibula okuva mu Makka tuddemu tukole tawaafu eyaki? Eya weda isiibula. Kati oli ebisinga ebingi tabirina. Kitegedde? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh otugambye nti wabaawo ensobi okusaba ng'ovunnamye nga toli mu swala. Butya nga mbadde nsoma Qur'ani ne mpusanga wenvunaanyizibwa okuvunnama. Mu kuvunnama okwo sisobola kweyambisizaamu okusaba kyetwandise nga sujudu tilawa. Ate era mu ngeri y'Omukama wange mbadde mbuuza nti otugambe dhamairi zino zikyuka nga bagambye okusaalira omufu. Tufuna omukisa okutulambikira nti bano abafu be tusaalira bakyala, bano baami, oba bonna bagattibwa wamu. Kikuyambeko okutegeera engeri gy'osobola okulambika edduwa ezo ng'ozaawulidde nti ya mukyala oba ya mwami nga bw'otulambikidde. Barakallahu fiika. Wafiika barakallah. Kaakati bw'oba ku sujuudu ng'obadde osoma tilaawa, osoma Qur'ani n'otuuka awali aya ey'okuvunnama, osobola okusabirawo Allah. Osobola okukola ki? Okusabirawo Allah, tekirina mutawaana insha Allah. Naye kyetubadde twogerako n'ova mu bbanga olw'okuba olina kyoyagala okukola ki? Okusaba, n'ogenda ku sujuudu n'osaba. Eyo enkola si ntuufu. Ekyokubiri, ebiseera ebisinga balambika singa omuntu abadde omu. Naye enkola gye batera okukozesa basobola okuga nti as-salaatu ala ar-rajuli yarhamukumullah. Omumanya musaalya muki? Oba as-salaatu ala imra'a. Tugenda kusaalya muki? As-salaatu ala at-tifli yarhamukumullah. Gwe tugenda okusaalya mwana ki? Mwana muto. Naye bwe baba bangi bakugamba as-salaatu ala al-amwaati yarhamukumullah. Tusaalira baki? Ng'omanya nti abo basukka ku bameka? Basukka ku babiri. Basukka ku babiri. Kati kye tuba tukozesa edduwa eri gye nsoosa obbaga yandibadde ekolawo wonna. Allahumma kfir li hayyina wa mayyitina. Allah sonyiwa abalamu muffe n'abafu baffe. Mayyitina shahidina wa ghaibina. Abaliwo muffe n'abataliwo muffe.
saghirina wa kabirina, abakulu muffe n'abato muffe, wa dhakarina wa unthana, abasajja n'abaki n'abakyala. Kati ebegasi yonna bonna oba bagase, baana bato, bantu bakulu, baki bonna oba bayingizaamu. Naye bw'oba tokisobola kiyinza okukaluubiriza, kubanga tuli ku ssaawa esembayo, osobola okukozesa gye mbagambye, allahumma ighfir lahu warhamhu oba allahumma ighfir laha warhamha. Naye kati ffe tujinza okusanga oluwarabu luzibu, tetumanyi bagamba baami baki, kati gwe saba busabi, ye Allah manyi bw'osabira insha Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekibuzo kyange kyekuusaako kusaba nga tuvunnamye era ku sujud, nti bwe mba nga ndi mu swala eya faradha nsobola okusaba ebiri ebweru w'esswala nga bwe nnaasaba ennyumba oba ebifaanana bwe biti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpulidde seeka osomesa ku ky'abantu abatuma nagansabiraayo. Ayinza okuntuma nga si musiraamu, oyo musabira ntya? Naam, mu ssala y'etteeka nzikirizibwa okusaba ebiri wabweru w'essala. Okkirizibwa okukola ki? Okubisaba. Naddala mu bifo bino ebibiri nabbi yabitugamba sallallahu alaihi wasallam. Ekifo ekisooka ng'oli mu sujud, kitegedde awusaba Allah byokola ki? Ekifo ekyokubiri ku tahiyatu ng'eweddeyo, nabbi yagambye thumma liyatakhayaru min almas'ala ma shaa. Kasoomaliriza tahiyatu yo gwe saba Allah byonna byowulya nga obyetaaga. Kati byeweetaaga birimu ebiri mu swala, mulimu ebiri wabweru w'esswala. Kati oli wadde mbakola ki? Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, tekirina buzibu. Then ekibuuzo ekibadde ekyokubiri ekya atali musiraamu, ayi lugha. Naam, abadde abuuza nyinza okuba nga oluwarabu lutono aye nga njagala kusaayo nsonga zaye ziwerako, sobola okukozesa olwewaffe. Okkirizibwa odde okozesa insha allahu taala mu bifo ebyo byogeddwa, naye oluvannyuma lw'okuba nga omaliriza biri, kati oli waddembe okusaayo ebizibu byo insha Allah. Ekibuuzo ekibadde ekyokubiri, atali musiraamu akutumye okunsabirako, ogenda Makka, nteekako nange mu dduwa onsabireko, musabire saba Allah mulungamye, sheged saba Allah mulungamye, saba Allah omusabira. Gotakkirizibwa kusabira yoyo akakasiddwa nga afudde nga si musiraamu. Singa akugamba nti genda osabire ku taata wange yafa, awo tosaba. Naye omulamu tukola ki? Tumusabira. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka wagambye wali mu gundi empisa ez'okusaba, katugambe oba muganda wange oba muno yakunyiza n'omuganga kukwasiza Allah. Ekyokubiri, wali mu kusabira omufu, kuba bulijjo batugamba mbu takibira ey'okuna mbu weesabira nga ggwe, ate ogambye bwe bagira takibira ey'okuna tewaliwo dduwa yonna. Sosa kibaddeko omusiraamu okugamba munno nkukwasizza Allah,
ekigambo ekyo kizitowa nakuba nti oba oli awo gwe bakigambye ayinza obutakimanya buzito bwakyo, naye kyandibadde nti oli wagamba nkukwasiza Allah, wandibadde osooka n'omuzza wabbali tosooka kunkwasa Allah, tusooka tubimale. Okitegedde? Kubanga gwaba akukwasizza yakozesa bil adili, bwenkanya. Kalate kwagamba kukozesa bwenkanya bwe tebiba birungi. Tegedde? Ali mufunze kyandibadde nti omuntu okumukwasa Allah kyandibadde nga kyekisemberayo ddala nga bimaze kola ki biganye noga nti ana mukwasiza Allah, naye si kyekigambo ekisookerwako mukwasiza Allah tegereke, kiba kizibu. Ekyokubiri kibadde kya gundi kya takbira eyokuna, okugamba okwesabira Allah already mu ddwa zonna baweesabidde dda, lwakuba kino bakisaawo okukkaatiriza. Kitegedde? naye bwe ŋŋamba nti Allahumma ighfir li hayyina, tusooka kusabira balamu, omufu ojja luvannyuma. Kitegerekeka? Kyobola nti omuntu alina okwefaako ennyo. Abalamu basooka bo kwesabira, gojja kitundu kyakumeka kyakubiri. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina shahidina wa ghaibina, abaliwo n'abataliwo, mwesooka mmwe abaliwo. Era ne mu mpisa z'okusaba Allah tosabira banno nga gwe tonneesabira, osooka kukola ki? Sokuseeyo ebizibu byo, yanja ebizibu byo olyoka oyongerezeeko ebyabalala, ne gwe olina okuba nti weesooka. Kati ekigambo ekyo ekyokuba nti ku nkomerero tusaako edduwa ey'okwesabira bwe kiba kibaddewo fabiha, naye nga ebiseera ebisinga emakka tojja kiraba. Imaamu ku takbiira ey'okuna, okitegedde? Oluleeta takbiira nti Allahu akbar, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Anti kino nyongeddemu kyafe, naye ebeemu. Kati ajja bugize nti assalamu alaikum warahmatullah, oluleeta takbiira bwati, ne sekindi tewera nga salama akikoze eki, kubanga abakimanyi nti byonna wabitadde dda muli. Eno eddugundi takbiira ey'okuna eba ya salaamu. Tegedde? Barakallahu fiikum. Abaami ndowooza tumaliriza. Bakyala eri abuuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati seeka waffe tweyanziza, mbadde mbuuza ku sseggwange eno ng'ekookolimye budde ki obusinga obulungi, oba wonna weebeera ekookolimidde. Ekirala seeka ku bana ababeera batutumye okubasabira, nyiza okusaba nensaba kale abamu nemba mentioninga nga bwe baba baŋŋambye, bemba neerabidde nembagatta mu bangi abaawamu. Ddala bwe nkomawo nambuuza sisobola mugamba nti nakusabidde, kubanga mba mugasse mu bali abangi bengasse awamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nkyabuuza kuvunnama kuno, waliwo abantu boofuna ekintu nga kirungi n'ovunnama ne weebaza Allah era tekikkirizibwa. Tugeze nfunye ekintu n'ensanyuka nga mbadde sikisuubira, nenvunamawo wennyini wendi nga siina udhu naye nga nsanyuse nnyo, nenvunama wansi neŋŋamba alhamdulillah. Tekikkirizibwa sheehe. Assalamu alaikum warahmatullahi.
tweyanziza ebibuuzo ebadde birungi. Hajati asoose abuuzizza seggwanga eno bwekokolima budde ki obusinga obulungi mwenandisabidde gwe kasi ogiwulira oba budde ki gwe saawedde waayo kitegedde teriiko budde ne bwe bakiro ng'ogiwulidde eba eyina kyerabye gwe kyotasobola kulaba kitegerekeka. Ensonga lwaki nabbi yakola nti wonna woogiwulirira saba Allah mu birungi bye. Ekyokubiri, ekibuuzo ekibadde kikwata ku baana abatutuma okubasabira. Bwe nteeka mu kigambo ekigamba nti Allah buli yenna antumye, era bw'aba akubuuza nti wanteekako mu dduwa nti nakussa mu abo bonna abantuma, kitegedde, nakussa mu abo abakola ki? Tomugamba nti nakutadde mu dduwa nga yiyo yanjawulo kitegedde, byawukana. Edduwa eyawamu neyaki omuntu okuba nti omugjeeyo n'oyogera ku linnya lye ng'oli wali ku kaaba kitegeeza kirala nnyo, kitegerekeka. Mukwano kitegeeza kuba nti omulimu birowoozo ki bwe bityo. Naye bw'oba weerabidde olaba ate mateeka malala Allah subhanahu wa ta'ala gayogerako, rabbana la tuakhidhna in nasiina aw akhtana. Allah totuvunaana ku ekyo kye tuba twerabidde oba kye tukoze mu butanwa. Kati mu kyo bw'obanga weerabira, afa Allahu amma salaf, Allah asonyiwa biba biyise, naye osobola omugamba nti nakussa mu abo benakola ki, benasabira oba awamu, kitegedde. Naam, barakallahu fiik. Ekibuuzo ekirala kibadde kya hajati sujudu shukur, oluvunnama olw'okwebaza. Oluvunnama olw'okwebaza weeruli mu busiraamu, weeruli mu busiraamu. Singa omuntu ofuna ekyengera kyonna oba ofunye amawulire ag'essanyu nokka wansi n'ovunnama oluvunnama olw'okwebaza Allah, ze zimu ku zivunnama nabbi sallallahu alaihi wasallam zaatuyigiriza. Era olwo tirikwetaagisa kuba nti otunudde mu kibula oba otunudde wonna wootunula, kubanga kisooka kya byonna si swala, eteba swala, eteba ki, teba swala. Kati okkirizibwa okuvunnama oluvunnama oluyitibwa sujudu shukuru, terina mutawaana, ndokkirizibwa. Naye kyetwogeddeko kyawukana era n'ekyo, gwe oli okuvunnama abavunnamye n'ekigendo ekyaki, kyakusaba, gwovunnamira naluvunnama lwakwebaza, kitegerekeka. Olw'okwebaza tewali mutawaana, okusaba saba nga oli mu swala, tusaba oli muki, oli mu swala. Naam, ekyaki anti toli mu swala, tubagambye siki, si swala. Bwe tugamba si swala, okkirizibwa okusaba mu mbeera yonna gy'oli. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh ayogedde ku bukakulizo bw'okusaba Allah. Waliwo batusomesanga nga batugamba nti bw'oba osaba Allah naawe nnyini omubulira ekirungi ky'okoledde oba abantu nti Allah munnaye nange nga bwe ndabiridde bamulekwa, nange nsaba ompe kino, nange nga bwe ndabiridde bano bwe nnyambye ono omuntu abadde mu buzibu, naye nsaba ompe kino. Allah tuba tumutaddeko bukakulizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seko ogambye nti no tuba
tuli e Makka tusaba edduwa ennungi. Kati Seeko oyinza okuba ng'olina omuntu aludde nga akubonyaabonya akusindikira shatwini ng'akumazeeko emirembe ebbanga lyonna. Kati Seeko oyo oba omusabira otya ng'otuuse eyo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nange Sheikh mbuuza ku dduwa. Singa mbanga nyina omuntu nga wa luganda lwange naye mbutufu nga twanyigagana nensaba nga ya Allah saba Allah ngonzeza omuntu ono oba nsaba Allah ngonzeze Mariam Allah nsaba otuzzeewo nga bwe twali Allah gwomanyi wakati wange naye ani mukyamu ani mutuufu. Kibuuzo ekisoose kyajati ayogedde ku nsonga nti bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala nga ya Allah nyunga oluganda ndabira abamulekwa nkola bino kusaba Allah nange onyambe nange ontaase tekirina buzibu kikkirizibwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza bw'oba osaba Allah okulembeza emirimu emirungi gyokola. Kitegedde nga bwolaba yagaa nti Allahumma imanan bika olw'okukkiriza kwe nakukkiriza kusaba nange Allah onyambe. Kitegedde tekina mutawaana. Allah olw'okuyimirira ekiro kwe nnyimirira embeera eri wakati wange ogimanyi kusaba Allah nange onkolere kino. Ekyo tekina mutawaana okkirizibwa okubanga okulembeza omulimu omulungi ng'osaba ani? Ndooza mujjukira ekyafaayo ky'abavubuka abasatu abaagenda mu mpuku n'ejjinja ne likola ki? Buli omu yakulembeza omulimu gwe yakolanga. Teri kisobola tujja mu mutawaana guno okujjako nga buli omu asabye Allah ng'alina omulimu gwakulembeza gwakola wakati we ne Allah. Ekyo kirina mutawaana insha Allah. Ekibuuzo ekyokubiri kibadde kya omuntu akunakuwaza. Oyo tumusabire tutya? Edduwa gye wandifunyeemu gyensuubira Allah mukuluŋŋamiza. Allah akole ki? Amuluŋŋamye. Si musiraamu saba Allah amuluŋŋamye. Okuluŋŋama kwe Allah bamusiramudde n'aluŋŋama n'ategeera kiba kirungi nnyo oba okifunyeemu nnyo. Okitegedde? Naye kyetwandikubiriza kyekyo Allah mukuluŋŋamye. Ekyokubiri osabe Allah akutaase obubi obumulimu. Saba Allah akutaase obubi obumulimu. Bw'oba okoze ekyo kyekisinga okuba ekirungi. Bw'abanga olw'edduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allah tukussa mu nsingo z'abantu abo. Allah tukusaba otutaasa obubi bw'abantu abo. Okitegedde? Jasi kyoba osaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'otuuse mu bifo ebyo ne Allah akole ki? Amuluŋŋamye. Naam. Ekibuuzo ekibadde ekyokusatu ng'ono yasaba Allah abaddeŋŋanye siba kibadde muyinza okuba nga muyinamu obutakkaanya muyinamu ki kusaba Allah okubanga azzaawo bwasseruganda Allah abayunga wakati awo. Edduwa nnungi. Edduwa eba nnungi nnyo singa oba ogikozesezza. Allah gwomanye ekyatutabula wakati awo gwomanye ebizibu ebyo saba Allah obituggirewo. Kole ki? Tewali mutawaana bw'oba osabye ezo zimu ku dduwa ennungi. Wabarakallahu fiikum. Tusuubira nti ebibuuzo byaleka bikoze eki? Biweddeyo. Tusaba Allah akkirize tusobole okuba nga tutambula mu mirembe
ate era tutambule nga tuli mu mbeera esinga okuba ennungi, atugondeza embeera y'obudde. Tusaba Allah abe nga agitugondeza ate era agituteeremu obwangu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abe nga olugendo lwaffe lunatuteeramu obwangu. Tusaba Allah tukuume nga tuli balamu mu mibiri gyaffe. Abagonvu tusaba Allah ayongere amaanyi mu mibiri gyabwe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abe nga atuzza mu bantu baffe salimina ghanimin, nga tuli balamu ate nga tuwangudde. Tusaba Allah akkirize okusaba kwaffe. Tumusaba Allah abe nga atusitula amadaala gaffe ku duniya ne ku akhira, ate era Allah atumalire. Tusaba Allah abe nga atumalira. innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك